Alright, Treestock ye YouTube channel kwoli mugamba mutya mwenna abagenda maaso n'okuba nti mwekuumira ku mukutu gwaffe guno gwa Treestock mwebale kuba nti ate mu subscribinga saako n'okuba nti mugoberera buli story gye tubateerayo. Kaakati amawulire ge nnina mu kaseera kano go ga ssanyu eri Eddie Kenzo saako n'abawagizi ba Eddie Kenzo ne Rema Namakula. Eddie Kenzo wenjogerera kati alina ekivulu kye kyeyali kyagenda okutegeka ekimanyiddwa nga Eddie Kenzo Festival ng'ono abamu ku abo abayimbi basobodde okuba nti ateeka ku list oba ayita kwe kuli eyali mukyala we amanyiddwa nga Rema Namakula. Rema Namakula ono yali mukyala wa Eddie Kenzo era nga abamu ku abo abayimbi abagenda okuba nti ate baperforminga ku kivulu kino kwe kuli Rema Namakula. Kaakati ng'ogyeko ebyabaawukanya byonna byonna ng'ogyeko love affairs ezagenda maaso n'okuba nti zaatuukawo, Eddie Kenzo ne Rema Namakula kikakasiddwa okuba nti bali in touch. Ababiri bano bagenda maaso n'okuba nti bongedde okukwatagana mu ngeri emu oba endala newankubadde baayawukana bubi naye enkolagana eri wakati waabwe simbi n'akamu n'akeddagala. Jjukira Eddie Kenzo omwaka gwa 2020 yali ateeseteese okuba nti ateeka ekivulu kye ekyali kimanyiddwa nga Eddie Kenzo Festival, wabula ebyembi COVID bwe yajja ne kirabika nti ate kyasazibwamu gavumenti kyasazibwamu gavumenti olwa COVID okuba nti yayingirawo era nga wenjogerera kati oluvannyuma lw'emyaka 2 Museveni yatadde amabaala, Eddie Kenzo yasazeewo ekivulu kino akiteekeyo. Essaawa zino tannaba kuba nti ate alangirira date yaddi lwagenda okuba nti ateekayo ekivulu kino naye nga kiri confirmed nti Rema Namakula agenda kuba nti asharinga stage ne Eddie Kenzo bagenda kuba nti ate bayimba bonna ku stage emu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Rema Namakula enkolagana yaabwe yandiddawo. Rema Namakula ne Eddie Kenzo enkolagana yaabwe yandiddawo. Bayinza obutaddamu kuba nti bakwatagana mu love affairs naye enkolagana y'okuba nti ate ono taata wa mwana we ekyaliwo era ekyagendera ddala ddala mu maaso. Ababiri bano eno tewali muntu yenna awalana munne era Eddie Kenzo ye akonfaminze okuba nti Rema Namakula ayagala bagabane stage. Tetunaba kuba nti tuwulira Rema Namakula ki kyayayogedde ku nsonga eno naye nga Eddie Kenzo kyekyo kyayagala okuwa bafaani be okuba nti ate bafuna ekisinga okuba ekirungi mu bantu bano eno ababiri. Jjukira bafaani basinga kwagala nnyo Eddie Kenzo ne Rema kubalabako babiri kyekisinga okuba nti ate kibakolera. Katulinde tulabe Rema Namakula y'omu ku abo abakyala essaawa zino abookya abalinako ku buyimba obw'amaanyi era obw'akabingi era bw'analabikirako ku kivulu kya Eddie Kenzo kijja kuba kintu ky'amaanyi nnyo era kijja kuba kintu kya ttendo nnyo. So mu kaseera kano katulinde ddi Eddie Kenzo wagenda okuba nti ateekayo date eyo tujja kuba tubatuusaako ag'amawulire. Treestock YouTube channel kwoli mubeere bulungi mweraba.